Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Sana kale Vera n'essuubi wegiri mukama waffe. Abina. Kale tubaniza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'olunaku olwaleero tubatwala speed yonna gye musinzira okuba nga ate mutulabira. Mwe mutukuvu tuluŋŋamye ne mu kaseera kano mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina nnyo. Akati n'abasuubizza materials oba ebintu bye bakozesa wakati nga tulina kye tuyita omwezi ogw'omusaayi ye blood moon bannasayansi bo gye bakazaako lunar eclipse okusiikirizibwa kwaki kw'omwezi ng'ensi eri mu masekkati gwayo ate n'enjuba eyo gye bayita lunar eclipse. Egyo twakudigging the deep spiritual meanings ezibeerawo during that process oba akaseera ako. Tugamba waliwo materials ze bakozesa. Ekyo kibanga buli kyoto kyonna kibeera ne materials n'ebikozesebwa. Tosobola kuŋŋamba oli ku kyoto kya Katonda nga tolina Bayibuli. Nga tekuli saddaaka ennamu ekkirizibwa era entukuvu maaso ga Katonda nga yeggwe kituufu. Okitegedde? Mwemanyi saddaaka ze ssente awo era tebabawunziza. Naye Pawulo akugamba mu Baluumi 12 waayo omubiri gwo nga saddaaka ennamu entukuvu era ekkiriziddwa mu maaso ga Katonda kwe kuweerezaakwo okw'ensonga. Okitegedde? Ku kyoto kya Katonda tekusobola kubula saddaaka. Kituufu nnyo. Tekusobola kubula kigambo kye. Ebyo bibiri bikulu nnyo. Bikulu ddala. N'obudde. Time. Kati bano ebyo si bye bakozesa. Tebaagala ebyo. Kino kyoto kya bwa Setaani. Eyo period gye mwali nga muli bweru mutunuulira simanyi omwezi balugulwana n'enjuba n'ensi. Ebyo byonna ekyo kyali kyoto nga kigenda mu maaso nga kiri against the earth. Ensi nga kibukana naddala abagiriko specifically abakkiriza. Kakati ekisookera ddala pulira balina colors ze bakozesa. Colors mu Luganda kyeki era kisigala colors yana muzungu yatukola bubi. Oluganda lwe lwewola Oluzungu, Oluzungu lwe lwewola Oluganda. Ebiseera ebisinga bonna beewozi beewozi balungi naye tebazzaayo, tebaagala kuddiza mu kakati colors kala bakozesa kala ez'enjawulo. Balina specific. Nali nkuwa obujulizi agamba batambulira nnyo mu colors bbiri. Zibeera bbiri. Kuli red ekimyufu ne tubeera ne black ekiddugavu. Kati wano bongeramuko bakolamu ka adjustment. Bakolamuko ennyongereza. Position bagikwatamu. Babeera n'ekimyufu. Era ebiseera ebyo ndowooza olaba bagiyita blood moon. Otunula waggulu awo ebeera myufu. Era kati ne basatanists akaseera ako ababitegeera bakugwo gwe batomeza okutomeza babeera mu bimyufu byebambala. Era during blood moon ogeza wano yambala ebimyufu. Sigezanga akaseera kokka togamba ate batugobye ku bimyufu. Omanyi muli bagezi nnyo. Toyambalanga bimyufu nga lunar eclipse eri blood. Kubanga zirimu type. Mulimu upper moon, big moon, omwezi omunene ne blood moon. Kati eno blood moon ebimyufu togezanga weebanga egenda mu maaso sigeza kwambala baba bakulina oba walimu ttaani esigino ziraga nti ono ayagala tweyungako. Waliwo Oluzungu kati gwe baluzungu wuuyo. Endala bagita crimson ebeera nga myufu. Entwakaavu ebeera nga ya kimyufu kibeera awo. Era oba tumanyi colors osobola ogiyita emyufu, osobola ogiteebereza nti naye nga tebawo etyo. Kati mwabasoma colors n'abamikisinga mugimanyi bulungi nnyo. Nayo togeza kwambala ekala eyokusatu pulira ye ya black.
enzirugavu nayo tojambala kuba enzirugavu ekikirira ensi mwebava yakizikiza kale eyokuna ye deep orange yefaanana eti eyo orange omukwafu ennyo orange ye kacungwa yaba kacungwa mu Luganda I think yoyo mwennyini waliwo kacungwa ow'amazzi wekiri ne kacungwa omukwafu kati kacungwa omukwafu mwesonyiwe mwesonyiwa era naye ayagala kwekuusa ku kimyufumyufu ajirira kati ezo kala ssatu emu bbiri ssatu nnya ziri nnya zeesonyiwe olwo olunaku ku ssaawa eyo kabawo kaseera ziruna zibeerawo kaseera zizimuzooka dakiika 3 wanaawa akisinziira naye olina okuba ngaokola ki ambeera mwegendereza ozeesonyiwira ddala kati tulina crystals muganda kyeki anti kakati fe mu chemistry batugamba buweke ebubanga buwekeweke naye kisinziira kati crystals tulina nnyingi naye specifically ezisinga okuba nga ziri dangerous azenkujjiddeyo akaseera ako pulira ye crystal gye bayita blood stone crystal eyo gyesonyiire ddala webanga luna eclipse egendera ddala muki egendera ddala mu maaso olina okuba nga ate ogyenenya sinungi ezo crystals blood zikone manyi bwe twali tusoma chemistry wadde tetwagenda nnyo school fees twamulyafe abali wano naawe atulaba crystals mu chemistry batusomesa nze zispeedinga reaction bwekiri kakati na zino oba oyanguwiriza emmeme okutwalibwa weba speed ebadde 5% crystals zizo zisobola okutwala mu 99 amangu ago hindako omuzungu kyayita catalyst langa catalyst eyanguya naye buli buba materials oba buntu besaana kutegeera mugaso gwabwo crystals ezimu zimeltinga when you expose them to light bwekiri kati nazo zimeltinga zisaanukirira kati zikoma okusaanuukira zisindika sigino eri bali tiwaliwo oluzungu naddala nga blood moon etakinga place tulina some herbs and plants bino ebyekirugavu baita ebyekirugavu ebyakirugavu okukozesa ebyobutondetonde herbs biba byabutonde ebiri nakyo ebibala n'emiti kakati waliwo emiti egimu nga gyo girina strong connection n'ekizikiza ne herbs ezimu nga zirina strong connection ati nkuleeteddeko emu bagiyita w'omuwuudu ate yefaanana etya w'omuwuudu abamu mugirina ewaka naye temusobola gitegeera katusabe oba bajja tuwaakaawo display ali mu bimi ajja tukwatiramu akuwekawo ajja kalaba infact kamuli kabe batera obusima ne mu budomola era leo bisima n'obuteekera akakawunyawunyamuko batufera zimanyi kagoba bino zimanyi naye kali kafa omanyi mukyalo waliwo wabita bukawunyawunya osoma bugobe sirisima bita bukawunyira kaagala okwefaanyiza weekatyo bayita w'omuwuudu kategedde kati akobeera nakewaka ladde muno nejja muba bwoya gabanga amasanyalaze agakomyewo era obadde weekwese amasanyalaze ne gakomawo bakulaba bulabi kakati waliwo ebisolo blood moon weba taking place n'okiraba babukubi okikkiriza kiveewo kigende kiba kiri kuleeta masanyalaze g'ekizikiza ebisolo nga tuyita baati obuweja obuwundo akawundo kabulaba enyaako nyunyunyu baga tekalaba misana ako kalaba kiro obuwundo kasabu kukyalira ewaka muganda wange eddogo eriwedde obuwundo si bulungi kituufu tulina
owelo bye biwuggulu ekiwuggulu buli wabanga luna eclipse eteekeka place nekiwuggulira ewuwo kaba kaweddemu manya kyambazibwa nnyo omwoyo gw'okufa ezo sitaani yekwekanye mu bisolo wekiri ekyo kiwuggulu kitambula na mwoyo wakufa bad news mabimulire makyamu negaba about death sometimes kati eno bad era nayo bad news eba witchcraft bwabulogo ebaataaka katulina 11 nzireite ntya namuŋona bayibuli zakozesebwa Katonda bwekiri okuleeta emmere ewa Elijah naye tewali wala wetuziraba kakati namuŋona ezo mmere zagijjangawa nange kyembadde ngenda okwebuuza zoba zabbanga mu lubiri nze nange sikolaki naye namuŋona mu nsi ey'omwoyo si nnungi era olanga namuŋona zeetalira ewuwo muganda wange ezo gera mu nsi yamwoyo zigobe zigobe nze somalako omwezi gasayeko namuŋona kituufu nange ndwawo nnyo zisanga mu bifofofu ebyo ebicaafucaafu eyo omusota snake during lunar eclipse oba blood moon emusota gitambula giba gitambuza spiritual connection mu nsi ekizikiza era lunar eclipse negezebwawo nga guli mu nnyumba muganda wange kaba kaweereddemu ddala ekisembayo ye wolf tegiba misege egyo wolf waliwo olwolufu nabaawo nekyekirabyalafa ekibe kyekyo kyekiwolofu bamanyi ziri wolves anti pululo eba pululo eno wolf ebeeremu eri wolf ziba nnyingi ekituufu ziba nnyingi gyemisege misege egyo emisege olwa togimanyi ogisanga mukonzooza mbwa ezefaananiza ng'embwa naye emisege mibi nnyo nga wogira nti misege munsi ey'omwoyo mibi nnyo yatabu nnyo mugitambula munyo amaanyi ag'ekizikiza ebisolo ebiridde enjalaasi ebyabulabe nnyo during lunar eclipse oba blood moon tulina zi tarot cards zenfudu oba ziba zitatotayerozi tarot cards bwe tunaatufunya omukisa producer ajja kudisplayingira ozirabe kifaananyizamu ng'enfudu ozirabe ndooza bali ku mukutu ogwa TikTok mujja zisanga kuki mujja zisanga ate ku mukutu gwaffe ogwa YouTube naye nga tulina ze tuyita tarot cards zona aziisa enfudu naye nga teziba nfudu zibanga omanye ebifaananyi bino ebitera okubeera ku mata tujooka bijooka obiraba ebyo bitera kubeera nga kujooka biraba oluusi kiba kisajja nga kitudde kiriko amayembe ezo zitera kubeera zi tarot cards era weziyandu bazikozesa zikozesebwa nnyo mu divination mu bulogo mu kuloga okweraguza kwebuuzabuuza era abalogo bazikozesa nnyo kuba buli tarot card erina amakulu gaayo getegeeza kati during blood moon tarot card eya moon tarot card eya death tarot card eya tower n'endala in fact all tarot cards tugeza n'oba nazo nga blood moon taking place zirina connection nene nnyo ekizikiza era during blood moon abalogo bagikozesa nnyo okubanga balirizinga spells basindika amaanyi amabi ag'ekizikiza kati zezo materials ezimu ku zo eziri strong zibakozesa zotalina kubeera nazo bakufera nga n'amazzi mwogatwalidde wota oluganda oyo muyambe network emusumbuwa alina kuba connected kakati nazo katuwulira amazzi
go bagakozesa nnyo era bannasayansi bakufera ne bakugamba teeka amazzi mu bbaafu olabe andi oba okonekitinze mazzi ndabirwamu ebyo babikozesa nnyo okusika emyoyo kituufu nnyo so togiranga tolowooza mu bannasayansi be bategeera ennyo babitegeera nnyo nabo abaako abaliko ku mutwe abatambulirako abatembye ejjoba yabalagira lowooza tugenda kuba nga twetololamuko katono naye nga tetunagenda kkiriza omwana akatonda omulamu kubanga yasobola okuba nga akuyamba bino ebintu oyinza okuba obadde nabyo nga tomanyi naye katonda afajjudde ekisa kituufu n'okusaasira omanyi kakati ogenze noyogera ku katoliti kaadi ninga mubazibiira nfuddu naye mukama mbaze enfuddu mu luzungu kyeki mbaze nenzijjukira bazitaate enfuddu ndeka kale bamakiriza zigonya obadde kyomuzeeyi ate enfuddu bazitaata mu luzungu kakati gowulire katalo manyi kasampulidde katalo nengamba eyo labika eba kaadi ya nfuddu musondere sukulu fees adde ku ssomero amakiriza kristo n'omusajja kyayagala okunkola waneno obeere n'omwana wakatonda enfuddu kale baba ebigambo ebyo biwulidde yesu mubulamu bwo asobole okuwonya ziruna ekiripusi nga zigenda mu maaso n'amaanyi ag'ekizikiza na operation zonna ez'ekizikiza ziba zitambula mukama ate yasobola okununula mu kristo yesu agamba ayi yesu olwaleero owulidde ebigambo ebyo byeboogedde yesu kristo nkukkiriza kuba gwasobola obagwasa era nkusaba onunule byonna gye nali nakolako endagaano mwezo ekiripusi nga zigenda mu maaso sa sirungi gyeyo naza n'omusaayi gwo era n'amannya gange gawandiike ekitabo eky'obulamu mu kristo yesu mwana katonda mulamu amiina era amiina ndowooza tugenda kwetololamuko katono nnyo wetukomawo twaba vuga speed nga tugenda kuzituyita tarot card necklace ono zayise enfudu tulabe zifaanana zitya tujagezaako okubayamba okubawa ebifaananyi ebyo producer ajja kukola omulimu munene omugulire wa mbizzi kubanga edit si mwangu so ajja kugezaako oba displayingira buli kyetwogerako wano naddala ku necklace zebayita ezina ebifaananyi ebibayita ebiriko tarot cards ne tarot cards tujagezako okuba nga ate tuzikuwa ozitegeere bulungi gwabadde tazimanyi ate ozegendereza oleme kugenda ate mu katale kuzigula aninowingire dakiika emu tugenda kuba nga ate tukomawo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.